tuwete tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. Bannasembabule bali mu keetereekerero olunaku lw'enkyanga twaba ngenda kusoma mwezi 4 balinze mukulembeze waabwe Robert Kyagulanyi buli wotambula abantu batuwadde ebirabo era mukamange president tukusaba ojene fuso amatooke ente embuzi. Nze nfunye okusoomozebwa olunaku olwaleero nga tuli wano bali tuteekateeka okutimba ebiyitirirwa byaffe bino ne wajja emmotoka nga zirimu bannamagye ne wajja abavubuka abanyima bonna beesomye okutukuba ekiro ky'olwaleero nga bajja badifendinga abaana batimba ebifaananyi bambadde t-shirt eza kyenvu. Nze kyamali w'enteekateeka zino zonna ez'okukyaza omugenyi waffe wano Musembabule mu constituency yaffe eno. Omukolo n'ebirala byonna tubikutte bulungi. Tubadde tukyasubira ekintu kikutte bulungi mulaba ebiyitirirwa mu constituency mu ebiri naye twafunyemu bannaffe wadde batutimbako kyenvu naye tuli bamalirivu tuli solidi. Atamwagala beera ewaka atamwagala beera mu nnyumba yo abamwagala baleke bayitewo bajje bamwanirize. Ekikolo ekikoleddwa abantu ba NRM ekyokutimba ebipande olunaku lw'olwaleero ng'ate pulezidenti waffe Kyagulanyi Byankya kiraze obutiitiizi nekiraga nti nno abantu bano batya ate era balina obweraliikirivu bungi nnyo nti Kyagulanyi okujjako muno kugenda balabisannyo kubanga abakulembeze ba NRM Sembabule bakakasa muzeeyi nti eSembabule tewaliyo kintu kiyitibwa kimyufu. Tufunye okutiisibwatiisibwa okuva mu bannaffe aba NRM batandise na kutimbula bipande ebiyitirirwa bali mu kubimenya ekiro bategesa abantu abagenda kuba abantu emiggo ekitali kirungi. Tuli bamalirivu kwekyo batubagira Sembabule ya NRM okuva ddi yaligulawa twagala tubalaga nti n'ennupu yayingira.